butereevu. Mwasize mutya mwasibye mutya kansooke warning precautions. Nyinza okuba bye ngenda okwogera biyinza okukusukkako kukumanyako naye nkusaba tebikulumya nnyo mutwe kasita ogenda ku Google n'obinoonyerezaako n'olaba nga tobifuna bulungi biveeko kitwale butwazi bwotyo oba osobola kiwulira mu ŋŋambo n'ogattagatta okumanyako okutiniika oba obifunyeeko naye okwo kw'owulidde mu ŋŋambo ne ku Google akatinitini kuba amanyi era ne naakugamba ogende obinoonye ku Google tebiriiyo. In other words tojja bifuna mu bujjuvu okuggyako abo bakagezimu nnyo bokka abalemera ku Google ne bagikubaakuba ne bagiggyamu enfuufu be bayinza okufuna information eno. Mugamba mutya AKASIIMO Rpt abatuusizaako sitole ezimu ku mpoomu eziwooma eziyinza okuaffectinga abaana abali ku kyeyo. Bamanyi abamu temwagala kufuula Google mikwano gyammwe naye ke kaseera ove mu bya mbumbumbumbu okakase, ove mu bya mbumbumbumbu ofune ekituufu oluvannyuma ojja otandika okukuba jjejjerebu ng'ekintu okiyinako some cool ideas. Batannaba kusubscribinga okola kyamaanyi nnyo okundyaza amaanya. Guno omwaka sikyalimu ebyo bannaye subscribe bannayinyiga like commentinga simanya sharinga bino byaffe byanakyewa tuli ba freelancer mu style eno. Ensonga lwaki ondaba siri mu uniform siri mu office nti amu presenting nti olumala okupresentinga nyini radio ampe ssente ku mwezi oba ampe ssente ezaki ez'omwaka so kiri gy'oli oba obiraba oba tobiraba aizulu naye kimu kyendeese njatwogereko ku kiggweerawa nga bakuleetera ddiiro yonna n'obuuza nfuniramu wa. Ekibuuzo kiri nti n'ogwo omulimo olowooza gugenda kuggweerawa gw'oliko, olowooza gugenda kuggweerawa gw'oliko okakasa ogenda gukubanga babbangali nti gugenda gumalako emyaka 25. Seriously mmwe gwe muli we weerowooza olowooza ogenda kikubanga abo bayaye Baafghanistan babbangali Bafilipino baani abo nti ogenda kuwangaala ku mulimo gw'emyaka 2 then oba togenda guwangaalako myaka 15 myaka 2 olowooza ogenda kimalirawa. Olwo tuddekawo n'okirowoozaako nti mu myaka ng'ebiri omulimu guno nja kuba nguvaako nnoonye ekirala ekyokkola. Nkimanyi bannayuganda temukolera promotions saagala mwerimberimbe mbwera nze nanoonya capital nyina okubeera wano paka waaliwera. Okakasa gw'onoolemera ku mulimu enkya tebaakole bolese Uganda nabo bakuze batandise okuva mu masomero bagenda tutandika okunoonya baabo oli luddawa baaba tuviire ku mulimu naffe tukole oba baaba tuwe transport naffe atuleeteyo gy'oli tukole. Kakasa nti z'okola oziterekerako banno abagenda okukola kyokujja nabo bakuddire mu bigere gwe kennyini wooli batandika okukuyega osobole okuvaawo bo omusaayi omuto guddewo. Kiki kyentegeeza nti teweerimbanga nti oli ku kyeyo okola nga toyina papasi lwaki okola. By the way nga tunakutuuka ku mutwe gwa vidiyo eno kansooke mbawe zi by the way afterthoughts zonna oba ze tuyinza okuyita food for thought. Gw'oliawo olowooza wafuna omulimu olowooza teguggweewo. Mubeere nga AKASIIMO Rpt talina mulimo gyali agenze kukola yonna tasuula tawero records tutandikire Kampala tawulo nzize neegoba nga nze katandikire Kampala BMK Shoprite Africana Beaver Pharmaceuticals companies ennene neekubanga tawulo abakozi baayo abamu companies zaggalawo obabuuza muli kaliwa bagamba nti aneege AKASIIMO yasola tawulo gwakiriko tudde wano ebungereza wano we twali mu bawarabu baffe Batiru Alumalayi companies nyingi anyway tuveeyo eyo tukomewo ku mutwe gw'olwaleero. Olitayalinga naye ogenda kulitayalingira by the way nga sinaba kugenda kuba topic y'olwaleero ya kulitayalinga. Video eno egenda kukwata ku benefits zoyinza okufuna after retiring gye tuyinza okuyita end of service benefits we tugenda okutambulira. Naye naggayo bye ngenda okwogera tebikulumya nnyo omutwe oba oyagala bisearching ku Google we beekulemye biveeko oba osobola okuggyako mu Hakimu department consultation department
consultation nja gikuwera bwerere okufa basobola okutagula Google ne tujjayo eri information gwe nebeekulemye. So osobola okujjako mu department yange n'ogamba AKASIIMO n'obadde otegeeza ki byenjogera biri Rio. Wano tukirabye Saudi batandise okubagoba lwampaka mu abaana abakuba ekiyumba abawuza temwagala kudda waka. Ukolako omwaka gumu n'osooka oddayo ewammwe kyannamukaka giwava. Then boss oluvannyuma n'akuzza n'akomawo okuba mu mwaka ogwokubiri. Kitegeeza ki? Nti enkolagana yammwe ne gavumenti yammwe eri Saudi gye muli tennaba kuba nkwafu nnyo. Bali obukodyo bwateekawo obulala ne bano obukwakulizo obulala kyokka ng'ate baateesa ku bulala. So kati mulimu enkyukakyuka eyo. Twakirabako e Jordan nkakasa baabatikka ne babakwatanga batibu ne babatikka ku nnyonyi ne babaza. Bavictimu mbayina tubayina mu makerabu gaffe gye tubeera ku WhatsApp tubalina tunyumya nabo naye nga baaliko bavictimu be Jordan. Kyabagwako bugwe bbu ne babaza e Uganda. Tugende Iraq olutalo lwa Saddam we lwaggwa tebadda. Kati golowooza oli ku kyeyawoloza tekiggweko. So leero tugenda kulaba biki by'olina okufuna ng'omaze ekyeyo kyo. Oba okimaze mu bulungi oba mu bubi biki by'olina okufuna. Then oluvannyuma njamba introducingirewo etteeka eppya eryazze mu IDs z'ensi ezimu tugeze nga Emirates, Qatar, Saudi endagamuntu yammwe eye Saudi bagiyita batya? So nga tukyaliko eno point nti otambula otya. Nze tawulo zonna zengenze nsuula mbadde nga service benefit eyo mbala gibala. Tutandikire South Africa gye nali mu Shoprite. Yeyo kampani yokka ekozesebwa abo ababbu abaddaaki abataagala kumanya abava Portugal abakakasa nti baba bakugobye ku mulimu balina okuwa benefits z'onoolyangako okubeera nga onoonya omulimu omulala. Ekibuuzo kiri nti kampani ki gy'olimu eddakiika eno esobola okulowooleza nti webeekugobye ku mulimu oba ogutadde bulungi oba bubi egenda kufacilitatinga nontantiri onaafuna omulala. Banne mugamba abamu babeera babi abalala balungi but bonna tebabeera babi nnyo. Ababbu abo tebaagala kumanya basosola mu langi ekyo kimanyikiddwa but companies zaabwe ezisinga obungi bwe babeera bakugobye mu terms of their contracts nga bo be bakugobye bakuwa akasiimo nga kali heavy. Lwaki bakakuwa kali heavy? Kasobole okukuliikiriza nontantiri onaafuna omulimu omulala. Ne the moment kasa weesuulamu akajuluba nti nze nkoyo okukola wano kansula ettawero gwe n'otabuti ate tebakuweerako ddala mwana wa maama. Oba byenjogera bitegereke. Yali akozeeko mu companies z'abaddaaki ababbu abaportugal kyenjogera ndoza mukikakasa. Emba temukubanga ku byeyo. Zino video nabagamba ndeeta z'abakulu bali mu senior class. Mugende munoonyereze case study Shoprite. So bwe babeera bakugobye ku mulimu bebakuwa. Bwe baba tebakugobye nga weegobye tebakuwa. Lwaki tebakuwa? Baclaiminga nti obalese bakaaba, obalese tebeetegese. Ogenza okuva mu kampani yaabwe olesewo eddibu ly'amaanyi nnyo tebalina staff mulala gwe bagenda kutraininga bamuteekewo eddakiika eyo. Ekirala mbu baakuteekamu ssente nnyingi ne ssente zaabwe tozimazeeyo ze zaakutraininga okujja mu kifo ekyo. Kale in other words nti onooba onooegoba ng'onoolitayaringa olina okubagamba priorly to 6 months, 6 to 4 months nti nze naatera okugenda bwe gubeera nga guno gwa kuna nti mu gw'ekkumi ŋŋenda n'owandika ebbaluwa erizayininga ng'ogenda mu gwa 10 such that egyo emyezi egyo gisigadde awo basobole okwetegeka basobole okukuleetera be tuyita bano ba amateurs oba training obazzeewo. Hakim nze agala ebyenfuna goloza nze nyinza okukkiriza nonsense oyo era we nakizuula nti naatera okugenda ng'ate saagala neegobe baleme kumpa kasiimo kaabwe. Nagezaako okulaba nti ate nange si training kubanga information oba material gwe nkite ntya obukugu bwe najja mu kampani eyo nabufuna nganze kufuba kwange kubanga baali baŋŋambye nti otakola mu bakery ng'olaba nti it's a waste department genda kana nga mu bakery nayingirayo kufuba kwange. It was my certificate gye najja kugimeseka si okuyingirayo ng'abasiru baayo ababangali baayo beeraga nenfuba okulaba nti neekwatakwata nengogolinga ebintu ebyo twakolanga ne bachefu Abdallah bachefu ani
okusobola nga tubikola abachiefu ema okusobola okubeera nga nange mbiyiga nateekamu nnyo okubimanya kati olwo ngende nange mbisomese manya amateeka bagakyusanga baagala okufunamu kati kiki kye nakola jjukira baba bakugoba baagala osooka obasomeseza oba gwe weegoba kyokka nga ate bwe bakugoba kiba kitegeeza ate bwe bagenda okuwa benefit kati ate nga olw'okuba obadde mu staff mulungi nnyo kati ng'olina obbakaka nti oyagala kwegoba naye nga kivudde ku bo in other words olina obbakaka bakugobe that is oba olya nga oyakusuula ttawero ng'oyagala kufuna mu kampani z'abo abachali abo abapotigo ababuu abadaachi abo Kimu Hakims bwakyalumu n'ensuula ttawero engamba tuhero sikyataddamu kukolera Shoprite kikyali mukozi waayo abaana bambuuza ogenda bweru okukola ki ne mbagamba nti we nali nva saava wabweru ogenda kubidda mu Kampala oli enfuufu nti Nigeria dda Shoprite mbaddewo before nga yo tennaba kubaawo Shoprite erina emyaka 10 bino mbyogera myaka 10 emabega mu 2010 that is one of my legacies ze naleka mbaddewo before Shoprite nga tennabaawo Shoprite yezze ndaba kati yo kugifulumamu tawulo n'engisuula kati mu kugisuula olwo n'ensayininga nti nva ku mulimu n'enkimentalinga n'enkyessa mu birowoozo nti ngenda sikyali wano kati n'empulaninga bano baboyi mbagobye ntya bangobye batya oba nyinza kwesettinga ntya bangobe such that babeere nga kivudde ku bbo okungoba kumbe nze yeereetedde okungoba intentionally nga nkimanyi nti nkooyo kola njagala kugenda naye nga njagala kubeekuunyako bangobe then bampa akasiimo kaye nga kawera kye nakola nga nesula mu kajjambu nga ngenda shopping ebintu nga mbiisawo ku ttiiru nga sibisasudde nga bagamba akulusiza ebintu abikulukusizza bikibi kyatutte ebintu tabisasudde ne bagamba kuva ddi Kimu Hakims ng'atwala ebintu wano nga tabisasudde kakikakodyo kikaazanya ebiseera bali bamita Karimu manyi buli mu field gye mbaddemu mba nnyina profile endala gye nkozesa biseera ebyo Karimu lwaki atwala ebintu nga bisasudde kakikaabala kati kumbe nga nze mbala kunkwatira mu buzibu bantwale mbunzibye ebintu nga nkimanyi ku CPS tebajja kuntwala jjukira Shoprite ebiseera bwe yali esiba nnyo abantu nga batwala dyawo ku CPS okukwata ng'obbye erindaazi kyokka nga gwalikola nti olidde erindaazi CPS okutuusa osiba CPS bagamba bannaye tusibye nnyo wano ababbi ba Shoprite tubasiba n'ababbi b'emmotoka ababbi baaki omwana erindaazi lye yeekoledde mbw ate mumuleeta kumusiba emisango tugigobe tetukkiriza temujja kuleeta wano baana be beesiikira ebindaazi babiridde ku mbw ate mubasibe wano tusibirawo babbi banene bakkondo mufune engeri mukitreatingamu Shoprite yaswala nerabanga walayi yakuleeteranga polisi kadenge nga bakutta olidde enkoko oba bakutta olidde ekindaazi naye ngaekindaazi ekyo yeggwe kyefu abadde munda akisiise so Shoprite bagigoba ku CPS abantu baayo nga nebabeera abaana nga tebatwalayo keesi ezo naye nga kati gwe nga bakwata nga oba obbye erindaazi oba ki bino njogerera mu cases za mandazi but okwata eno item yonna gy'obbye mu that whole supermarket nga bakutwala ne bakusiba so emisango bagigobayo ne babeera nga tebakyabasiba wabula gwe bakwata osasula 10% ey'ekintu ekyo ky'obbye nga supermarkets nga bwe zikola nti osasula 10% then oluvannyuma obeera ng'oli staff ne bakugoba nange kye nakola we nakikola nabagamba ate sijja bisasula olw'ensonga nti effe tubadde ku bakyefu ababifumba ababirya kati ate mbitutte mbusibisasudde nbabeera nga bantwala mu hearing nga bagamba oba tokkiriganyiza na bivudde mu hearing osobola okwekubira obuki okwekubira enduulu owa Katwala gye tuyita branch manager oba regional ya bali bamwita Mr. Pai is it Paike? Paike yali One Vision ono bali bamwita Piet kano kasitole nkaweereza abaana abakikubako ku Shoprite mwena gye muli ekigalo muwanike so bali bamwita Piet oyo nga ndaba nga ngamba Abdul Hakim what you've done is it is against the company's role so therefore in that note ngenda kusayininga ofulume oba oyagala okwewolereza obitegeera so nga mugamba nti nkikoze nkimanye era mungobe munze munsayininga akasiimo kange ntambule ngende jjukira be baali bangobye mu mateeka we kigamba nagaye bintu bigenda okwogera tebiri ku gogo oba oyagala genda obigogolingeko ofunye ku basic facts ezaabyo biba bikulemye komawo mu department yange mbikunnyonnyola so nga nze namugamba ekintu kimu nze nabaze akasiimo kange k'oba obala nti mungobye
jukira sikyali staff ebindazi mbibbye biki kati mba nyina kugenda ku police station kyantwala ate mulaba menya amateeka ga company. So banta oba banta omulimu n'engufiirwa ne baŋŋamba akasiimo ojja kakima mu myezi 5. Omuntu gwe bagoba nga 10 February 2010. So nalina okukima akasiimo kange after 5 months from February gattako emyezi 5 kitegeeza mwezi gw'omusanvu n'addayo ku Shoprite. Bubi nnyo okukima akasente kange. Salary ye baamumpa omwezi ogwo but nenfuluma around July nenzirayo nasanga bakategeka dda kali abaana bakakubako bukubi enfuufu okumpa akasente kaali kazitowa biseera ebyo ndoza kaali around point something kyemuzijukira nti was good money 0.6 point something awo 0.6 so nga ntwala mu hakimu kekisi zange nga nyongeramu nga department ya kekisi andidiko eboominga tuddeyo emabega kiki mbadde ngezaako okusomesa nti oba weegoba sooka omanye erudda wa gy'olaga. Muzeeyi wange yanyiiga nnyo biki lwaki weegoba ku mulimu nga tumanyina gy'olaga biki nti muzeeyi nabadde nkooye kyo tukikomyawo nabadde nkooye nti mwana gwe nkumanya olina nnyo ebintu ebyo buli wova ku mulimu tosooka kufuna mulimu walala sooka ofuna omulimu walala olyoka ove ku mulala nti ate guno embanga okooye. By the way nze Kimu Hakimuzibwe nti we natondebwa ate simanyi ali kikyusa wemba nkooye wantu ntambula butambuzi ngera we najja seesiba ku mulimu kuba asinze yagutandikawo. Bano ba Kalo Nansamba ba admin mbwagwe Kalo Nansamba yonna gy'oli ka video kano kakuweereza oli ludda waye kati Shoprite we yaggalawo. So mujja kgenda mulya enfuufu biki mulya enfuufu kunze naawe madamu Kalo ani agirya ebiseera ebyo makaza kabaga ayita nabatuleetera gino mitimbagano singa nali nkuweereza dde obubaka buno naye era akalabye ka video kano kamumpeerereze. So shop ge amateeka gayo tuddeyo ku mateeka amala. Amateeka ga kampani wali ogasomyeko oba ofuluma omanyi biki byoteekeddwa okufuna omanyi obicalculating otya oba gwe otwala butwazi kitwe nga nze nti nze nkooye nze kanve wano n'oyogera olulimi olutafutafu n'otandika okwesuulamu emizimu. Omanyi abaana b'e Saudi mwesuulamu nnyo emizimu mpulubale we wamwe alinnya ennyonyi najja n'akusanga ku mulimu. So omanyi biki ebiddirira ng'ova ku mulimu. Waliwo tuddekaawo n'obifumintiriza webeera kampani zinga zinenene ze tukoleramu waliwo tuddekaawo n'ogiyingirira gwe n'olaba woofuniramu oba oli awo ofa kimu salary yo bagikuwa n'okuba mu ngalo era nga baba bakusazeeko salary ng'olowooza biwedde. So leero tuzze kulaba ku benefits ezo z'ofuna. Tutandikire wa eno video ng'egenda kuwanvu ate saa biwanvu ennyo. Katusooke tutandikire wano ekkata. Genda ku Google omanye benefits z'ofuna ekkata. Nabagambye ebintu ebisinga mugende mu byekole temulowooza nti ngenda bawa full detailed information. Genda ku Google oteekemu end of service benefits in Kata bajja kuwa prompts zigoberere. Waliwo ojja okutuuka waliwo kakaliculate bakakaliculate ne bakubuulira watandika ddi okukola era osuubira kumala ddi obadde nga okola olina off days mmeka mu mwezi okolamu ennaku mmeka ezo ennaku z'okola mu mwezi ziteekemu date gye watandika okukola giteekemu ne gy'osemba okukola ziteekemu calculated so automatic nnyo ejja kukubuulira ssente mmeka z'ogenda okufuna. Ako ka simple technique atabitegedde ojja kujja ntu computing egogo nja kuba mbikubuulira. Tugende Dubai. Video ndaba ewanvu munaabirabamu. Abaana abaagala eby'e Dubai abaagala e Saudi mujje nja bibabuulira. Then mbadde njala kwogera ku kintu kya ID zino zireese obuzibu eza Emirates that is UAE, Qatar ne Saudi endagamuntu ez'essatu ezo zireese obuzibu ng'obuzibu oba tobumanyi nga goli mu galufu ng'ensi ezo ziri under GCC nga tonnaba kumanya kiki kiri awo wakati awo. Mwana wa maama tuninga Kimu Hakim's episode eziddako nja kukomawo mbaleetera ebyafaayo tusinkane mukadda ku lutimbe. ID ezo nze njagala nzije tuzikubeekube kuba ano ndaba eddakiika zigenze. Bwe naabawa vidiyo empanvu mujja kuluzinga moraalo naye ebyange ebyendeeta ndooza birimu ekisomesa. Video nemba nkozi ya saawa namba ati sikyemanyi musobola gitulya ne mugiraba. So saagala kukola ya saawa namba ka video kano kati kantumire ku baana b'ewaka Hikmat Foods
Hakim Cakes and Deco, Team Deep Mind Restaurant, bana banja batali but delivery. Abana mwebale nnyo mwebale dda. See you. Baagala nnyo. Bye bye. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa e Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0708839777 oba +9748384 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.